Abakakiiko k'obutonde bw'ensi ewa Kiso balaze obwennyamivu olw'abantu okuziimula ebiragiro ebikugira okwonoona n'okwesenza mu ntobazi. Olutobazi olumaliddwawo ng'ate ennyumba nnene zino ennyumba si ze zino kazigo kamu nedda. Kitegeeza abantu bava gye bavudde ne bamalirira olutobazi lwonna. Kino kizza oluvannyuma lw'abano okusalawo okulambula ezimu ku ntobazi ezisangibwa mu disitulikiti eno, kyokka kibabuuseeko okusanga nga wakyaliwo abakyagenda mu maaso n'okwesenza mu ntobazi. Olutobazi lw'Ekaazi lwe lumu ku ezo ezirambuddwa nga bano bagenze okutuukayo basanze omulimu gw'okuzimba gugenda mu maaso. Kigambibwa nti aba kampuni ya Delight be babadde mu kuzimba olutobazi luno newankubadde nga baali bayimirizibwa. Regulating otya emirimu ng'ate conditions for example ezannema tozikola ki tozirina. No conditions already ngozimenye honestly. So I believe with the time since they were stopped, I think they were given a restoration order. Yes, and so they stopped us from doing any kind of work. That is why you found the place vacant. Ng'oggyeko eky'okuzimba mu lutobazi babadde bagasseeko n'okuyiwa amayinja n'ettaka mu nnyanja okugaziya ekifo. Amazzi gennyini, you look at that level. Olaba wano gano gonna muyiye mwongerayo maki mazzi. That's wrong. Kitegeeza kati era ekitundu kyeri bamaze kikutulako kati mubeseddeko poloti yabwe muleke Victoria wakati kuba kino lutobazi lutambula ne lugenda lugatta kuleka Victoria wansi ngewa Serena eri eyemutungo kati yonna bagenze bayiwamu ettaka so tetukisanzeewo bali mu ntobazi betemaatemedde mu poloti. Kyokka bano babuuziddwa gye bajja olukusa okuzimba ne bategeeza nga bwe bagezaako okufuna olukusa mu NEMA kyokka neerwawo okubaddamu bo ne basalawo okutandika okuzimba. NEMA twasabumiitinga neerwawo mwaka mulamba Finally yabawa permit. Twasasula byonna ebyetuufu byonna twasasula 100%. Mutemula nti mubeera mu bukyamu okutandika okukola nga tebannabakkiriza kuba bano bategeezezza nga bwe bagoberedde emitendera gy'okukuuma obutonde bw'ensi ekyongedde okutabula abakulembeze. Nga temunnayogera byonna meters 2 okuva ku nnyanja zonna zo temuzimanyi kubanga ne Lemani azimanyi titubuukawo mita 2. Bw'oba ozimba marina oba ng'ozimba beach hotel nakubeera ku mazzi kwennyini obeera ku mazzi tosobola kugamba mita 2. Kati baagala wabeewo ekibonerezo ekikakkali ekiweebwa abo bonna abatyoboola obutonde bw'ensi kiwe ekyokuyiga eri abalowooza okwenyigira mu mbeera eno. Twagala okulaba nga emmotoka za NEMA zizze n'amagye gonna nga bwe bakoze mu Lubigi nga bagidde ddala wano ng'ate buli munene yenna ennyumba ye bagitadde wansi. Gye buvuddeko NEMA yamenya ennyumba z'abantu abaali beesenza mu lutobazi lwa Lubigi era neerabula n'abo bonna abaali beesenza mu ntobazi z'eggwanga ez'enjawulo okuzaamuka nga bukyali kyokka kyewuunyisa ng'abamu bakyagenda mu maaso n'okuzizimbamu. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark.